shona ngene njikuba bulungi ngejjudde abantu ne banyumirwa. So when I came back motoka nayinamu omuwala yali amperekedde kuva ku church gyensabira ng'omuwala awulira bubi ng'ajja ngamba Aunty Evelyn obulira okuba mu hampu mpulira bubi nfa. Kati on reaching town ne mugamba manyi tugende mpola tutuuke Kampala kubanga tusobola kubeera Kapeeka, tusobola genda mu ddwaliro Kapeeka. So ne tutuuka mu town mutwala ku Malcolm ngamba kaneeterezeeko nange benagenda okweterezaako gamba wasibe nakomutegeera nange ndooza nagwe eyo mutooyi cause ngenda okudda engulu nga ndi ku oxygen nange. So mu motoka mwalimu ne gaayo omulala kati ne gaayo naye bonna babalongoosa kyalika there was a serious problem akubanga omuntu tali mulokola ayinza obutabitegeera naye nga kyalika byalimu spiritual things kubanga from there nebagamba omuwala balina omulongoosa within 2 hours batamulongoosa afa tinaawe omusaayi tolinamu yadde nono omulenzi tulina omulongoosa boola emu netugijjamu ngamba what's going on abantu bonna bamperekedde balwadde nange ndwadde. So ndaba ngamba omutima guzimbye ate amawogwe galimu amazzi ate within no time you get. So nange mwenyimenyi salowooza mbuno obulwadde buzze nga buli serious. So nezdayo waka enkeera nezdamu okubeera nga sissa bulungi bangamba tugende ku ddwaliro tukoma ku Henry awo ne bampa ekitanda. Olunaku lwe bantwala ekiruddu waliwo ekintu ekyatuukawo olaba era saafa olwo olunaku namanya nti no Katonda munene oba Katonda alina kyeyali andaga simanyi because ina stage gye natuukako gye bagamba nti omuntu bw'alituukako tasobola kuwona ne bagamba mbu ne kidney zange zennyini tezikyasengejja. So I was watching people abokuwodi zonna balinga bampadde naye omusawo nagamba omwana mumuteeke waggulu ku 6 buli musawo watuukira kubanga tali bulungi. So on reaching Shiruddu tatuukayo kiro bateeka mu ambulance. Musawo n'agamba ono omwana ali so weak buli organ ye eri weak tetusobola muteeka ku kyuma ekyo kisobola omutta oba oli awo kyanyamba nesigenda ku kyuma oba bagamba ekyuma ekyo kyamaanyi nnyo oba osanga singa nalina sente nyingi nnyo netugenda ku kiri private ate nagifudde bufi. Katonda alina ensonga ya buli kintu. So nebaza Katonda nekyuma kyingi sakigendako omusawo gwe bankwasa Dr. Chalimba sawa ne bandeeta wano ku therapy wano ku platinums amagulu ge gasinga okunuma naye bagamba it's connected to the heart naye bantumiriza eddagala okuva e Germany magulu gannuma abadde gazimbye nnyo naye kati gagenda gata kubanga wano bankola massage nentambula mbeera nga kaana katano. Yeah, there was something wrong kubanga tosobola yadde omuntu mulwadde yes abantu balwala fena tulwala but tosobola kugamba mbu ate omutima simanya amawuggwe ebyowoolo obutaago buli kimu nga kidumaagwa omuntu omu tokiraba. And then at the end of it all baddamu bankolako tests nga tebagamba ebimu tebiriimu. So simanyi wekiyinza kuba nga kyava but waba yakikola Mukama akulaba naye waba yabikola kyompisizaamu kyonna Mukama akikuddize. Abantu bambi bajjanjabye Queen Florence njagala beebaza bambi simanyi nabwe mbeebaza Juliana Mariam bangi bagezaako bambi okumpa moral support financial bagezaako omanye eby'Uganda sente tezirimu nnyo but bankwasaganyizaako era kuba kati sikyakola sikyayimba sikyalina mulimu gwe nkola.